Mama Janti Kata Museveni anga Minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era mukulembeze w'eggwanga lino yeetayo ku mukolo gw'okwefumiitiriza ku bufumbo obuteekeddwa ku University Makerere aba Life Ministry Uganda. Mama Janti Kata Museveni n'atuuseyo ku ssaawa 5 ez'okumakya nga aneezeddwa Minisita David Bahati, omulamuzi Catherine Bamugemereire akw'omukungaanya ku ntikko wa Vision Group Babura Kayija n'abalala. Weetabyeko abaagala n'abaludde mu bufumbo nga batambulidde ku mulamu ogugamba nti biwawaatira ebikuuma omukulembeze nga wa mugaso. Omulabizi Hannington Mutebi asabidde amaka okubukalamu emirembe ssaako ne gavumenti. Create favorable environment for especially young mothers to remain secure at their jobs as they give adequate attention to the children, our abasudde. Babura Kayija nga yakulembedde mu lukiiko Lutesitesi yeebazizza bba Patrick Kayija olw'okumukuuma ng'ono amaze mu bufumbo emyaka 35 beddu. And Amoti, I appreciate you. Asabye gavumenti okussaawo ebifo eby'enkalakkalire ebiteekateeka abagenda mu bufumbo. We hope that this leadership forum will help us to grow a strong army of leaders of impact who will be change agents in their families and workplaces. We invite you to be part of this movement, to build strong leaders who can transform our country. Akulira ekitongole kya Life Ministry Uganda, David Wataba yeebazizza Maama Kata Museveni olw'okulengera ewala n'atandika enteekateeka y'abakyala bali mu bukulembeze okusinkana okubaganya ebirowoozo ebiyamba abakyala bannaabwe. We have formed a family think tank which is reviewing the family policy that we would like to bring to your attention. A leader who serves should never be a leader who degrades, who devalues, and who demeans others. You know, a leader is not serving because they degrade other people. Mama Museveni abodde abakyala obutalekerera nnyo baana bakozi kubanga enkulaakulana y'eggwanga n'ekkanisa yeesigama nnyo ku maka. Our children were exposed to sexual violence, they were exposed to drugs and substance abuse in the face of this vacuum caused by the lack of parental guidance. As single parenting and parenting by single-sex partners are promoted as alternative lifestyles, contradicting the biblical worldview of parenthood as we know it. Annyonnyodde nti Mukama yamuwa ekisa n'okulungamya abavubuka basobole okuvaamu abantu abalungi ab'enkya nti naye kyennyamiza nti kati abantu tebakyakolerera kuyimirizaawo maka, ekintu ekikootana ebyawandiikibwa mu bitabo ebitukuvu. While 30% of the households surveyed were headed by women. Can you believe that is Uganda we're talking about? Asabye abatesitesi b'olukuŋŋaana luno okutandikira ku bakulembeze banywezebwe nabo beeyongereyo babunyise enjiri y'obulungi obw'okunyweza obufumbo n'okulaakulanira awamu. I believe that communities are effectively mobilized when the leaders they believe in deliver the relevant transformation messages, and so I urge family focus to start with the leaders indeed. Life Ministry Uganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.